tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo, era nitwongera omuwanjagira atukulemberenga mu nteekateeka zonna ez'enjawulo, kubanga okuteekateeka kwaffe naye okutuukiriza kuba kukwe. Saasira bannaffe mwenna abafunye okusoomoozebwa okw'amaanyi, Wycliffe Ssenkaayi wafiirwa kitaawo, n'abalala bangi abafiiriddwa abantu baabwe, abalala bayita mu biseera eby'okusoomoozera ebizibu, naye bagamba nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna, kubanga oluga lwe n'omuggo gwe biri naawe era bye bikukuuma. Tubasaasira nnyo ate ne twebalizaako mmwe wakati ng'abalala banyigirizibwa mu mbeera ez'enjawulo, ate mmwe Katonda n'abaweeramu ekisa ne mufuniramu ebirungi. Temuli banjawulo nnyo ku balala, wabula kisa kya Katonda. Nsanga abantu bangi era nsisinkana abantu bangi, abamu bakoowa, abamu ne baagala okuva ku bye bakola, abamu ng'ensimbi zigaanidde ddala ate nga yateekamu nnyingi. Naye nsigala mbagamba ekintu kimu, teriiyo kkubo ddala, kubanga bw'otookoleera ekyo ky'olina kukola, omwana taalye, tosobole kumutwala mu ddwaliro, tosobole kumusasulira school fees. Bw'odda ewaka ng'omwana yeetaaga okunywa ku caayi alimu amata, togenda kumugamba nti munnange leero byagaanye, kubanga ye tabitegeera. Yamanyi kimu, gwe kabonero k'essuubi lye, era buli lwakulaba amanya nti obulamu bukyasobola okugenda mu maaso. Kale mu buli kyokola kyonna nywera, anti era enywera yerima. Oba jjo tebyakoze, leero komawo n'essuubi ng'okimanyi nti bijja kukola, wabula buli lunaku nga weebuuza nkikoze ntya. Oyo yakuyita mu lugendo olwo anaakukulembera, anaakunyweza okutuusa ng'oggusizza ekyo kye wateekateeka okukola. Tewaliiwo biseera bijja kuba byangu nga bikusobozesa okusiga n'okungula nga bw'oyagadde. Ojja kusiga ng'osuubira enkuba omusana gwake. Oteekwa okuba nga wakiina mu birowoozo nti omusana bwe gunaayaka nja kufukirira, era ng'omanyi n'akumpi awali amazzi. Naye mu buli kyokola tolekayo kukola ky'olina kukola, kubanga ekyo ky'olina okukola. Amakya g'olwaleero njagala twefumiitirize nnyo ku kigambo bwagazi, passion, obwagazi okukola ekyo kyokola. Bino bye tukola okujja wano n'osomesa tekitegeeza nti gwe obulamu bubeera bwangu nnyo nnyo nnyo, era by'oba oyitamu bibeera byangu nnyo nnyo nnyo. Nedda, naye tubeera n'obwagazi obusinga ku kusoomooza kwaffe okw'obuntu. Tubeera n'obwagazi obutudde mu kuyitibwa kwaffe. Nabagamba nti mu mpagi omukaaga eziyamba omuntu okuseeseetuka okuva waali okudda waayagala, eyali esooka kwali kutegeera obuyinza bwo n'amaanyi go biri luddawa. Kubanga olunaku lw'okitegedde ekyo, obwagazi mu ggwe obukola ekyo ky'olina okukola buzaalibwa. Buli lwe ndowooza obutajja wano ku makya, neefumiitiriza ku bantu abali eyo ababa bakedde okuwuliriza ku olwo nga bakulinze. Ekyo ne kinsindiikiriza okuva ku byonna bye nnyinza okwesaasiramu ne ŋŋamba kaŋŋende ntuukeyo. Lwaki? Kubanga okimanyi mu mwoyo gwo, wansi w'entobo y'omwoyo gwo, nti waliwo omulala alinze ekyo.
kubanga Katonda tatuteekangawo okwegasa. Katonda yatuteekawo kugasa balala, kuba gye tulina tebisobola kutuyamba okutuusa nga tubiwaddeyo eri abalala. Toyinza kuŋŋamba nti wakedde ku makya n'otula mu takisi eyo ng'oyagala kuvugako beewuwo. Mu bantu bonna b'ovuga olunaku musobola obutabaamu na wa luganda lwo n'ali kumpi ku ggwe. Osobola kuŋŋamba nti wakutte bodaboda n'ogitwala ku stage n'ogamba nti wazze kuvuga baŋŋanda zo nedda. Tosobola kuggulawo dduuka ng'oligguliddewo ba luganda lwo oba ba nnyumba yo. Tewali mulimu gwonna gw'otandika, tewali kintu kyonna ky'otandika kukola ng'okitandikidde beewuwo. Buli kintu kyonna ky'otandika oba n'essuubi eritaliiko ndagaano gye wakola n'abantu nti bw'onoggulawo omulimu gwe bagenda kukuwagira. Kubanga ensi bw'ekyo bwe yatondebwa nti okugasa kwaffe kubaawo ng'ebyo bye tulina tubiwaddeyo eri abantu abalala. Okuwaayo kyonna ky'olina okuwaayo ku lw'obulungi bw'abo abalala, kubanga bonna bwe batandika okukyuka olwaggwe naawe obulamu bwo bukyuka era ne busitulwa. Ekintu bwagazi kye kyokka ekimu ku bisobola okukukuuma ng'okola ekyo ky'olina okukola. Kyovula mpagi yakubiri nkulu mu ekyo ky'okola okirinamu obwagazi. Obwagazi obwo buvaawa? Buva ku ebyo by'olaba mu nsi oba buva ku ekyo ky'olaba mu ggwe? Eyayigiriza abantu okusaba yabagamba nti muzibirire tusabe. Yamanya nti bw'oziba amaaso g'ensi amaaso g'omwoyo gaggula. Olwaleero ng'owuliriza wano bw'ozibiriza kiki ky'olaba munda mu ggwe? Ekyo ky'olaba kye kigenda okuzaala obwagazi, era abalala nga bakulaba odduka okola byonna by'okola tebajja kutegeera lwaki okola ekyo ky'okola. Naye ekyo kye walaba munda mu ggwe ye munyenye eyo yettaala erambika n'emulisa ebigere byo okuva eno mu kusoomooza n'okola ekyo kyonna ky'oteeka okukola mu kusoomooza naye n'okkiriza obutakoowa kukikola. Kale empagi ey'obwagazi nkulu. Mu nsi bw'oba otambula togoberera by'olaba n'amaaso go, goberera by'olaba munda mu ggwe. Ekifaananyi ekituufu tekibangako bweru wa bulamu bwo. Ekifaananyi ekituufu kiri mu bulamu bwo munda. Okusoomooza bw'otunula olaba ki? Bw'ozibiriza amaaso go ag'ensi n'otandika okutunula munda mu ggwe bw'otunula olaba ki? Bw'ali otandika retail shop eyo walaba ki? Bw'ali ogenda mu nnimiro okusiga walaba ki? Bw'ali otandika okusambula okulongoosa osimba emmwanyi walaba ki? Togenda kuvugibwa musana gugenda kwokya mmwanyi. Togenda kuvugibwa nkuba egaanye kutonnya mu kitundu kyo. Togenda kuvugibwa buwuka butta mmwanyi. Ogenda kuvugibwa ekyo kye walaba, era ekyo kye walaba kigenda kukusobozesa okukola kyonna ky'olina okukola okutaakiriza emmwanyi gye wasimba. Onookeeranga mu nnimiro yo si lwakuba toyina byakkola oba toyina tulo, wabula olina obwagazi ekyo kye wakola ng'otunulira kiri kye wayagala kiveemu. Kale weebuuze bw'okeera ku makya ky'okola okyagala oba okola kufuna bufunyi nsimbi. Tosobola kufuna mukisa nnyo mu mulimu oba mu buweereza bwonna ng'okola bukozi nga tobulinaamu bwagazi. Tosobola. Awo oba oyisa bivvulu era oba omala biseera gw'oŋŋamba oli mu takisi awantu wonna oyimirirawo n'ojjawo omuntu bw'atuuka okukugamba nviiramu awo n'omugamba ate awo tewali stage naye nga newe wamujja tewabadde stage. Kitegeeza gw'ovugibwa ky'oyagala, tovugibwa kuzimba kintu kinene kisinga ku ekyo. Bw'ali otandika edduuka buli muntu wamuguzanga. Mu kiseera kino ligezze ddene waliwo oba otokyakkiriza kuyingiramu
oli bwajjanga ddugala ne bwaba yasooseewo osooka kukola ku batukula naye nga mu ntandiko tewayinaawo ndagaano nti abanaakugulangako banaabanga batukula bokka. Wali otandika nga tonnaba kuba ekyo kyoli wakolanga bulungi, bwewafuuka kyewafuuka wakyuka era ebintu tokyasobola kubiraba nga bwe biri. Ekireeta obwagazi, maama w'obwagazi kwe kutegeera ekkubo lyo mu nsi. Bw'otegeera ekkubo lyo mu nsi, obwagazi bwo buba buzaaliddwa. Kubanga singa obeera mu kitali kikyo ne bw'onookola otya, embuyaga bw'enejja ojja kukisuulawo. Be abantu b'osanga nga ye buli kintu akikola. Bwe bamugamba kino kitambula ng'akola, kino kifuna kiralu ng'ava ku kino ng'akola kiri. Kubanga ye mu nsi talina kyavugibwa, talinaamu kkubo lye. Alowooza nti asobola okutambulira mu buli kkubo lya muntu. Tosobola. Okuzuula ekkubo lyo ye maama w'obwagazi azaala obwagazi okukola ekyo ky'olina okukola. Bino tosobola kubikola mwaka gumu, 2, 3, 4 nga wali onoonyamu bintu bitono, nga wali otunuulira by'olaba ebweru w'obulamu bwo. Wateekwa okuba nga waliwo kye wali olaba ekyali kisukka ku ebyo ebitonotono. Era ekyo ye munyenye eri mu ffe. Tutambula ebigere byaffe bimulisiddwa, nga tebimulisiddwa njuba eri bweru wa bulamu bwaffe, wabula nga bimulisiddwa enjuba oba ettaala eri munda mu ffe. Abantu bonna bonna abakoze ebintu eby'enjawulo era abaabikola okuviira ddala mu ntandikwa baalina obwagazi bw'ebyo bye baakola, ng'obwagazi obwo busukka ku byetaago byabwe nga butunuulidde abantu abalala. Ekyo kikuyigiriza era kikulage nti mu nsi omuntu teyatondebwa kwegasa. Tosobola, kubanga tewatondebwa kwegasa, watondebwa kugasa balala. Ekyo nkikulaze ne laadiyo eno eya Kyabassa tesobola kugamba nti tugitaddeko abali bokka wano mu Masengere be banaagiwuliriza, oba okugiwuliriza olina kujja ku studio wano, mu studio wano n'otuula. Nedda, baagiteekawo nga bakimanyi ojja kufuna rediyo yo otuule gy'otudde, gy'okoma okuganyulwa mu yo, gy'ekoma okusitulwa n'okufuuka ensukkulumu mu zi raadiyo zonna. Ekitegeeza nti obusukkulumu bwaffe bubaawo oluvannyuma lw'obulamu bwaffe okubeera obw'omugaso eri abantu abalala. Nabagamba obusukkulumu buzaalibwa obumanyi, obumanyi buzaalibwa omugaso, omugaso guleetebwa omuwendo mu ggwe, naye omuwendo gukula oluvannyuma lw'okukolwako. Omuwendo ogwo guva mu bunkumu obubwo, uniqueness. Obunkumu butudde mu kirabo Katonda kye yakuwa ng'akutonda okuyingira omubiri ogwo. Era ekirabo ekyo kiva eri ye. Ekitegeeza okutegeera obusukkulumu bwo mu nsi, otegeera ekirabo kyo ly'ekkubo lyo mu nsi. Omwana omulenzi omuto fresh kid yategeera ekkubo lye, talina nnyo kirala kyajja kukola bw'alitambulira mu kkubo eryo. Byonna by'ayagala mu nsi birimwongerwako. Byonna by'ayagala mu nsi birimwongerwako oluvannyuma lw'okutegeera ekkubo lye n'amateeka agafuga ekkubo eryo lyeyakwata. Naye musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biribongerwako. Musookenga okuzuula ekyo ekibalimu n'amateeka agakifuga, mukikole n'obwagazi n'okwewaayo kwammwe kwonna. Ebirala byonna mu nsi biribongerwako olw'ekyo kye mukola. Kale tuula wansi weebuuze, kino kye nkola ly'ekkubo lyange? Bw'olaba ky'okola okoowa n'okutama kikutama, bw'olaba ky'okola bw'oba tokikoze era obulamu buba busanyufu, ekyo si kikyo.
ekyo weesibyemu kyesibe, ekikyo kikwerabiza emmere, kikumalamu otulo, newankubadde ng'okyatwagala n'otuvaamu nga tewali akukase, osigale ng'okola ekyo ekikyo nga n'okukyesunga okyesunga. Ekyo kyokka ke kabonero akakulaga nti ekyo kikyo. Tutegeera ekirabo kyo tekijja kusooka kukugasizaawo na kugasa balala. Waliwo emitendera mw'oteeka okukiyisa, okikoleko, okizimbe, bakirongoose, bakirambike, kitandika okufuuka eky'omugaso. Ofune omugaso mu ggwe nga bwe bakutunula bakulaba olimu omugaso, value. Omugaso gwo gye gunaakoma okukula ogenda kufuuka omuntu, omuwendo gwo gye gunaakoma okukola ogenda kufuuka omuntu ow'omugaso. Ssenkaayi ojja kufuuka omuntu ow'omugaso ebukunda. Ssenkaayi ko Robert ojja kufuuka ow'omugaso awo wooli. Gy'onookoma okufuuka ow'omugaso ogenda obulamu bwo bugenda kukwata ku bulamu bw'abantu abalala bangi, ofune obumanye, influence. Gy'onookoma okufuna obumanye ng'oli wa mugaso eri abalala ogenda kusukkulumizibwa. Lwaki? Omusukkulumu mu mmwe anaabanga omuweereza w'abalala. The greatest among you shall be a servant of all. Tobeera muddu w'abalala, obeera omuddu ow'ekirabo kyo, nti ekirabo ekyo kikufuga, kikuzuukusa ng'abalala bakyebase, kikwebasa ng'abalala beebase dda, kikubeezaawo ne weerabira emmere, kikwerabiza otulo. Ofuuka omuddu w'ekirabo ekyo kubanga okiweereza kisobole okuyamba abantu abalala. Gye kikoma okubayamba, bo basobola okukusiima bwe baba baagadde. Bwe bakusiima basobola okukusitula wakati mu bo, era ekikubeezaayo wonna w'oli si ggwe, baba bantu abo be wakolamu omulimu ogwo, be wagasa, be basigala bakusitulira waggulu. Olunaku lw'osembayo okukitegeera ekyo, lwe lunaku lw'otandika okukkirira wansi nga totegedde nabo kkirira. Era bw'ozuula ekkubo lyo oteekwa kubeera mu kkubo lyo. Olunaku lw'ova mu kkubo lyo ng'olowooza otegedde nnyo Katonda takola kinene, akuggyako omwoyo w'oli. Bw'amukuggyako n'amussa ebbali n'akulekera omutwe gwo, n'otandika okugoberera omutwe gwo nga tokyagobera mwoyo gwo, ekiddamu olina kutomera. Kale mu bintu byonna bye tukola, obwagazi kintu kikulu. Mu bintu byonna bye tugenda okuddako ne bye tunaayitamu, oteekwa okuba nga obwagazi obuli mu ggwe businga okutawaana kwonna okuli ebweru w'obulamu bwo. Nkusaba toggwamu maanyi, togamba nti byafa toosige. Ojja kuddayo mu nnimiro eyo osige, kubanga ne mu ntandikwa teri yakutumayo. Togamba nti biganye mbivuddeko, nedda, ojja kubikola kubanga ne bwe wali otandika teri yakutuma, gwe weetuma. Kale bwe wabanga tewali yakutuma nga gwe wakeera ku makya n'osalawo okukola ekyo kye wasalawo okukola, kikole n'obwagazi bwo n'amaanyi go n'omwoyo gwo n'omutima gwo n'ensimbi zo n'ebiseera byo na buli kintu kyonna ky'olina okiweeyo. Oligamba nti nawaayo kyonna kye nalina okuwaayo, nakola kyonna kye nalina okukola. Mukama Katonda omukisa gwali gusigadde kuva eri ggwe, kubanga enteekateeka yaffe naye okutuukiriza kukwe. Njagala okubeebaza okuwuliriza puroguramu eno, manya ky'oli, manya omulimu gwo. Njagala okubeebaza mmwe abagenze ne mweyunga ku mutimbagano gwaffe ogwa YouTube, Simon Ssenkaayi Foundation. Videos zino, obubaka buno nakati wenjogerera, Nsimbi ali mu kubukwata amale abuteekeyo. Mbasaba omusajja ono naye yeewaayo mu bwagazi okukwatanga obubaka buno abuwanike ku mutimbagano, musobolenga okubulabanga mwejjukanye. Bannange, asobola amunsiimire, omuntu omusiima nga waali.
nsaba mumunsiimire Yowaana ono Nsimbi kubanga omulimu gwakoze ne gwakyakola gwa ttendo. Ali ku 0704 224654 nooti 7 nooti 4 22 46 54. Omuntu okumugamba nti weebale kikulu nnyo. Njagala okwebaza Dr. Lutwama George olw'enteekateeka eyo gye weeyama eri muganda wange ono. N'abalala musobola okukola bwe mutyo bambi naye ne mumusobozesa okukola by'alina okukola kubanga tuba tukwataganye na bingi. Njagala okubeebaza mugende ku YouTube teekamu Simon Ssenkaayi Foundation subscribe, ojja kuba oyongera okumuwagira n'okumusitula mu buweereza bwe. Mbaagaliza eggandaalo lya Dimansene eddungi, amaaso gonna, ebigere, amatu, omitwe, emikono, embuto, emigongo, byonna byolekedde buddu okubugiriza beene nga ggulawo empaka z'emipiira gy'amasaza. Olekayo kyonna ky'olina ne ky'okola n'ogenda obugiriza beene. Lwaki? Kubanga ke kabonero k'essuubi lyaffe. Njagala okubaagaliza eggandaalo eddungi tusinkane Dimansi ejja. Mukama Katonda nga ye mubeezi, Katonda awe emirimu gyammwe omukisa gwe, ffenna atusaasire, atunyweze era atukulembere mu byonna bye tukola, azimbe obwagazi mu ffe ate abunyweze nga newankubadde buziba tusigala tumulisibwa obwagazi obwo obuli mu myoyo gyaffe. Katonda abeere nammwe, Ssaabasajja Kabaka awangaala.